mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza, oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Nze Music Commander 001 Mbiru Smart, awava Paulo Kafero we bantuuza wennyini. Ye bwavaawo bw'ati. Obuvunaanyizibwa obwo bwali yali atuddemu mu ky'okutumira music mwe bantuuza. Ne bakuwa obwa komanda. Kati yenze endongo eno bw'ogiraba, nze sigiyita ndongo, mugiyita ndongo. Era nze obuyigirize bwange ndi wa primary school P7. Naye sejjusa lwa butasoma bwange kubanga ndi muyigirize. Okuva na receiving aba graduate basatu okuva Makerere nga bazemba yigirize computer ne music ne guitar. Kati degree yange y'obuyigirize yeno. Oli ku degree? Ndi ku degree ntambula naye buli wembeera mpita n'empapula zange z'obuyigirize. Kaakati nekkiririzaamu okuwonya kwa Mukama kukkiriza tagaba naddagala naye ng'awonya n'omuzibe w'amaaso era atunula. Nze yajja nga ngoberera ndongo. Obuyite bwange ekirooto kyange nakituukako era kati Mukama nsooka kumwebaza nga sinnamusaba birala. Kubanga kino ekintu kyandiwala nnyo, ebintu bibiri, music n'okwambala essuuti. Byakuliwala. Byandiwala nnyo n'ebyo byonna nabifukamiza. Katonda yabinsembereza. N'obikakkanya. Ennyongero balamusaako bwento siri mu kwewaana npiside basudde yagamba nti omutwe guno yadde neegubaako amasiga mwalirowoozezza mu ebifo ebibeera ebinyuvu byontendereza. Mugamba yeewaanye nnyo naye bw'olivaamu ebinyuvu olyewaana lulwo. Nange mba nnyongero balamusaako Mukama yankola ng'ayagala nanseetinga nampositioninga. Sebo Luzungu mmanyi okulwogera. Wadde ngamba nti saasoma ekigambo ekyo nakyambala ku lw'akadongo kamu. Bagamba nnyo mbu tetwasoma naye tulina mu bagraduate Matthew asolokaga mu gw'omwenda agraduatinga kibigiti ky'omutendeke bonna baasoma naye okusoma ffe kwatwogiwaza bwongu Katonda n'atuwa emikisa gyaffe gye gituteekerateekera. Eyo neebadde nnamusaba naye kati tugende mu mboozi. Era abantu babiri abawa abadongo ebitiibwa Walukaga Mathias mu kadongo kamu ne Geoffrey Lutayawo Nalebo barikogonaizinga nnyo abakubi b'ebivuga. Kati yanjagala nnyo n'antwala ewuwe, jjukira ntutte ewuwe asula mu ruumu emu. Mwaka gutuze mu gwa 20 asula mu ruumu egiruumu emu. Tulina okubaka ku buliri bumu tewali mufaliso gw'abagenyi. Kati ante ntuuse waka ngamba kati antwala mu katale endya emmere kati tuuka waka waawo naaba TV ya black and white. Bw'okuba okulaba TV linnya obuliri weebake. Kati ninnya mbuliri neebaka bw'ajja muggulira. Kati bwe yayingira obuliri neebaka neesindika eri ku kitanda gye kisemera nga gyakyesembeza eno ngweyo wansi. Jjukira musajja w'amaanyi wa bitiibwa nnyo. Nsula ntya naye mu buliri nga nkoonyeeko. Nkitegeera. Kati olaba okusomozebwa kwe nayitamu naye kuno gaali makubo ga buwanguzi. Naye nga nzigenda gassirabayo naye nga gye njagala. Naye ng'ali ku steeringi agamba nti wano we twakuteekerateekera. Ensonga lwaki osobola okulaba mu Biru Smart mu kivulu ky'ataakulaba kino nga ali involved. Togenda kundaba nga nnyimba nga nkuba ndongo. Naye ate nze ndi munga Music Commander. Era ndi boyita ne respect nze twaliko nawe mu rehearsals. Ne respect abayimbi bano gye bakuwa. Omuntu ayinza okubuuza sajja ono ye bosi waabwe. Be banneetendekedde byenkola ate banzikiririzaamu. Kivaayo bingi nti mu kadongo kamu okuva najja nange nnyina ettaffaali lyengasse ku kadongo kamu. Ng'okutonda abayimbi twatondawo amayimbi Hassan Enduga ngenda kubulyako omu nga tulina Pastor Yiga naye nze namulaga Pastor Yiga nti ono nno muyimbi n'agamba kamulete mu studio kamuyita nyimbiremu tujje mu studio. Kati nange nyina kitebo kyengase kadongo kamu.
Chovala banga wabeera abagundivu ndaba ne Mengo twabaddeyo. Ne kwando Katikkiro byakutte mu ngalo nange nabaddeko omu ku bo. Lwakwata wali wa kamera yankutte oba mwankozeko mutima mubisimanyi. Basement. Njagala otuwe ku katalogo y'ennyimba z'obaddeko oba gye tuta mega hits ezibadde ku list eziri ku list yo. Okay. Then ennyimba ezo ziri 47. Okay. Simanyi zijja oba ziri mmeka ne kanzi kuvire kumu. Tulina ekiwuka ekyeddalo Gerard Kiweewa, empale ego Gerard Kiweewa, gundi okuze Gerard Kiweewa, sidda mu kya Dr. Fred Sebbale, enganda teziyamba Dr. Sebbale, Mpasaani, Lord Fred Sebatani Dr. Sebbale. Tulina buli muntu yandizimbe Dr. Sebbale, kampase mu kya Dr. Sebbale Mathias Walukagga, Gerard Kiweewa, bwino Omutembe Mathias Walukagga, bwino Okumena Mathias Walukagga, singa nali president Mathias Walukagga. Mwaka gwa 2019 banango mwaka gwa 2019 omutandika okubanga emyaka kyokka tuli mu mwaka gwa 2019 nyino no mwaka gwa 2017 nayo yali hit. Embaga yakyo ya Gerard Kiweewa Kagezi Munyo n'agikyolaba Kaliyonso Jackson olwamuleeta olimbe twamukola olwamuleeta mbayimbi ebintu bizibwasa n'endugga 2013 tudde kuno n'asa n'endugga nti kulo omugu gwasa n'endugga 2014 omwana wa musajja mwanje 2013 Arsenal ateta Arsenal teta Mathias Walukagga olwo olupya lwajja wano Arsenal ng'egudde mu bintu. Twanjule Haji Kyolaba Lwaito Mukalagwa Kalige ab'e Kampala Kafero Junior Lukeberwa Buddeses akaalo ka Buganda Kibuka William Mukakitaffe Mathias Walukagga omubiri bayimonge tebaagalize omubiri nga gwefuukudde ng'otunula embebere nderendere tetete Muzee Kaguta akyaswa Dr. Sebbale William Mukabe Kajubi Kibijigiri Betty Nabulya Muzee webale Dr. Fred Sebbale ndi Kibulyani mama watali Mathias Walukagga Chuse number Fred Seremba Nabadda Suna Beni Mbazira Tony Msigadde mu Matigasa n'enduganga pastor igafudde olimbo bayita Honda ogiroza nyisa Honda Ele balivuga boda oyo mugenzi Dana Namusoke abantu balowooza ako oluyimba olwo wali olimbo lebaita Bukedde kyokka Bukedde laba radio yo laba Bukedde TV ojeruli ekibangula bwongo All Stars abakadongoka mu COVID tune ekyoto kya Kafeero ajje bibye kwaso tulina olugendo lwe Dubai lwa Buddeses olimbwa taxi Buddeses kuma Damula somero bayita senti lya Minister Joseph Kawuki ly'emiti yanandira bidinya lyalo naye balita kuma Damula n'ebigezo tubiyiseemu era tugumye kati tukuze nayo hit olinnyinimu by Winston Lukanyala by Gerard Kiweewa senga olujjano Helen Nanjego omwana wa musajja wo malumwanje just omwana wa mukyala the hit anamu musanvu tulina mu Smart Studio walaya mungu enyimba engeri gyozogeramu title siri nnyo muwuliriza oba kugenda nnyo kumanya title nsobola okuyimbira ebigambo ninga simanyi title naye ate bw'oyogera wano title oluwulira nga ziri waliwo oluyimba abantu batalowoozaako lwa Honda Dana Namusoke mugenzi yafa lwa 2017 olwo Honda ennyimba nze hit nzikozeewo zonna sira oluyimba lwe bayita hit lwe luyimba oluvudde mu kifo ne lutuuka lulaze nawo ne lweyongerayo then ate nga lulimu message ekwata ku muntu n'agamba n'oluyimba aluyimbidde nze era nga bw'atimba ekivula abantu bajja mulimu ezibumbuze n'ezitabumbuze naye nga zonna zisigala hit kale oli ku Focus 256 ndine Mubiru Smart ate bingi bitulina okuwaya naye naye nabagamba ngenda muleeterangamu episodes kuba ndi musomero lya Kadongo Kamu era nga general eno njagala gye tunagiwunzikira ogitegeere bulungi Mubiru Smart omuntu alaba for the first time omuntu ali mu kulaba saawa zino naye nkozeeko ku interview z'abantu bya Kadongo Kamu biki naye sifunanga muntu mulungi annyonnyola Kadongo Kamu kiki koze kanonye producer ali mu music eno mu genre eno oba mu type ya music eno gyita Kadongo Kamu annyonnyole Kadongo Kamu ono kiki oyinza kinnyonnyola otyo omuntu singa kubuuza ekibuuzo ekyo true definition ya Kadongo Kamu lwaki abantu tebabikunnyonnyola bulungi omanyi ffe twalina omukadde ku kyalo otasibeeta nno jjajja akubuuza nze nzaala kitaawo banze nzaala maamawo gamba ye ng'akyanoonya emyaka gy'obuto kati ng'akulemesa naye abantu abasinga bakyanoonya mannya kyova omuntu ombuuza ayogera bibye nga ye n'ekyalibadde ekyabangi yeewaana nga ye ebituufu bye tebabijjukira ate n'ebyabwe ne babyewa
kati true definition ya kadongo kamu bagitasanyuka nga bwoyiga tulwo okusanyusa abantu nakubasomesa okay naye ojjukira omulembe gw'okusoma obutabo bwa kisumuluzo gipirinera bongo simanyi namusisine musine nalule yes kati ebintu ebyo abayimbi bakadonkamu bagamba obutabo buno babutunda mu butale eri abatagendayo naye katukole enteekateeka esanze omuntu message ewaka asobola n'okugiddamu agiwulire n'enkya n'omwana agiwulire kyava kwata endongo eno ne bakola bati kati message yo bwagiteekamu n'agamba tekirala kyembakuutira mmwe abasomya muve mu ky'okuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasumattuka nga muli mu mboozi biyitawo majendi gundi si mwana wa maama n'ekiva mu ky'oluusi mujja mu bikonde oba bireetebwa abannyamwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma agenda n'akabuuza nti yes ndesi batawaali awo ofisi ya Komawo kati bw'owulira message eyo olimba olwonze ndwebaza nnyo ewake waffe lwatukolamu omulimu munene kubanze naye neekwekanga nnyo mu kkubo ngaffe ku kyalo kuliko omusajja ali abafuka ku buliri abaana bafuka ku buliri kate nze nga sifuse ku buliri neeyano ekyanfukisanga ku buliri nga ndoota mukwano gwe twali tusamba akapiira n'ankuba endobo musanze mmanju ekyo ngamba kankifukira ebigere ngenda okukanga wonnebase mu nnyanja kaakati ng'agibwandika Peter oyo nti awo wale wagisirimaani waayita neekweka bwe nti nzire emabega ne neekweka mu bitooke by'abandi kale nga taata amanyi okujja ku ssomero n'agamba Solite ono teyasomye kusomera nninde ewaka lumu yanninde ewaka teyankuba yanteeramu luyimba olwo nasanga yewe byadda teepu ye ng'alutagetinze nagamba tuula wano kimanyi leero tewasomye uliza oluyimba luno yalonamu akagambo ako yankuba emboko nga yisayo ennaku 3 yampita obusungu bumaze endoza okubimba yagamba nti waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywevu mu ekyo kisinga lwe mwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwange ani alinzijanja basinga temusome bulungi munyiikire okusoma baana bange anaalemu ekkalaamu tandaajaniranga ntwala omukisa guno taata wange okwetondera nti saale mu kkalaamu naye okuyitibwako nti tekwali mu kkalaamu naye sikuswazizza lwasi munsi taata wange navuga nga tagala ngende mu kuyimba ne bamugamba omwana agenze mu kwonooneka kyokka taata wange asomeddwa zino ez'okubyalo ne muzikiti imaamu naye baba teboogedde nti taata wambiru smart aba tazitoye bulungi olugambo oyo Sheeka yazaala mutabani waffe Mbiru Smart ng'ekyalo kikoleeza enduulu naye taata wange sikuswazizza n'akamu gye ndi nagenda mu makubo matuufu natuuka mu bantu abatuufu mbeera nabo abayimbi akadonkamu abasomesa b'eggwanga wali agala mbeere mukuumaddembe naye abakuumaddembe nkwatagana nawe Jeno Salimu Sale mukwano gwange Jeno Erika Yanja mukwano gwange n'abalala bangi nkwatagana naye gw'oli eno naye bali batusapootingira eno batwagala eno gye tuli gye tusobola okubasimbira oluseke nagamba okay Mbiru Smart Music Commander agenti omudala gwa Music Commander Jeno Sale yagunnyambaza mu 2017 sikuswaza taata wange gye ndi safe ndi bulungi era ebimuli byonja bikuwa ne taata wange ono mu November ajja aweze emyaka 7 nyamukolera ekijaguze kitabangawo so kadongo kamu kusomesa na kunyumisiza abantu yukira kine ebigambo bisatu MDD music dance and drama kati fe twagattako ekyobusomesa kino abakadde baffe mu 1957 kadongo kamu yatandika we bagatyako ekyobusomesa nti nze nsolo okutera mukyala wange oluyimba message yange neetuuka nga simugambye ekigambo nakimu n'awuliriza luyimba bw'aba yagizewo ne mugamba mukyala wange osuza otya obugonvugonvu era nze manyi okukerwaka nentekamu obuyimba obwo manyi nze nkerwaka ngoloka ssaawa 11 okusaala subuhi kati bwenva nina kaloboti kange waka koogera katono terako mukyala wasuza otya obugonvugonvu nange nasujjemu olusujjasujja eggulo nakomyewo neekooyedde n'ebyennalabye saabe kugambe kati nga nkamutera ku dining yo mu kisenge gamba wazuukuse dda kati nga message eri emutegeezezza nti mulowoozaako era byakola nsiima oyitidde mu bubaka obuli mu luyimba kati naye kyava ajja n'oluyimba olumu kasitawulya nga nkuba engombe ku gate nga bagenda okuggulawo alina obuyimba bwatera okuteekamu kulika yeye gyoyise mukwano alina gana akayimba oba lwajjulira akanyomoozi
obaka Sophie Gombe wakafina masanyalaze sabajayise dadi mukume eretize mwami wange kato nyimbe ezo tezituyamba era tuyina ennyimba eziri mu bayimbi ba bandi naye nga ffe tulaba nti bayimbi baffe bakadonkamu kubanga beegatta ku mulimu gwaffe ogw'okusomesa abantu ng'ate bwe tubanyumisiriza kati kadongo kamu ono okuva abantu lwe bamulwanyisa n'omutuuma bw'abakadde obutemu bweyongera mu maka g'abantu obubbi bweyongedde ebintu byonna byeyongedde tekintu kadongo kamu kyatayimbako okuva ku makulu ga kadongo kamu mubiri smart kadongo kamu erinnya livaawa kadongo kamu erinnya specific erinnya waliwo ekibiina ekyasooka bakiyitanga kadongo kamu Culture Company naye basooka kuba bakubi ba ngoma zokka kati baateekangamu endongo eno emujjukira endongo eno bagiteekamu nga bagikuba bati kati nga bakuba kino ekikono bafune beat kati endongo bagigatta mu ngoma bagenda bayimba wano ekasenge ku lw'ennakawuka bwe bayimba abayimbi bakadongo kamu beegunganyiza mulimba Muzee Kakumirizi Sulaiman Mayanja n'abalala kati bagenda okuyimba ku lw'ennakawuka bantu waffe wali babanyimanyi bannange mukome olwo bayimbi waffe wali babagalanye bannange mukome omuyimbe juka tewali nga kutimba bipande kati we baddayo okuyimba erinnya kadongo kamu teririiwo terinaba kubaawo kati baddayo okuyimba oli ayita banne bannange mujje abayimbi baffe bakomyewo nti bayimbi kibali abakadongo akamu nga bazze n'endongo emu n'eŋŋoma bali abakadongo akamu bakomyewo kyatandikira awo kasenge ku lw'ennakawuka erinnya kadongo kamu eriva weritandikira nga wegambye erinnya Mubiru Smart oli yalaba Mubiru Smart n'agamba kiteekwa kuba Smart so kasengejje batandika obayita wane kasenge ku lw'ennakawuka wekiva kadongo kamu n'agamba okay kati nga kadongo kamujjukira omuntu bakikutuumira wano n'omumaaso abeera nga yateesezza n'ono era osanga naye kyagenda okuyita ekitegeeza ffe bakadongo kamu kati muvamu bw'obwegasse obwo babugjamu kyekyali kibulako bakola ekibiina kadongo kamu Culture Company jjukira Kalicho baali bakuba eŋŋoma zino mulimu ani Muzee Kakumirizi abalala baalimu bangi nnyo mwalimu be bayita Kyeranyi n'abalala bangi esijja kumenyera ku mpewo Muzee Kakumirizi yalimu ba Muzee Dani Nsubira baalimu Dani Mugula ba Muzee Sebadduka baalimu mu kintu ekyo ekitegeeza Christopher Sebadduka bwe bayimbira erinnya lino teryaliwo biri wamala batandikira eri bo kuyimba kwabwe balinga bayimbi bayimbanga kinyumo nga bwe nagobera ngo weno nga nnyumo nga erinnya lino lyakadongo kamu terikola teryaliwo bo bayimbanga kunyumirwa kati wova mu kunyumirwa otandika okunyumisiza banno jjukira ebirowoozo byaffe ebiseera ebisinga biina similarities atandika okunyumisiza banno kati agamba neeka katukwe nusu abiri oddemu otuyimbiremu oli olimba lwa nabutono nga bakuwa abiri ng'oyongeramu kati olaba otandise okufunamu ssente ogamba enkyangu ate endongo yange nzireyo mbanyimbiremu abalala kati weekite bwe kyajjanga kitambula kati nga gwe producer Mubiru Smart nyinawo music wa bandi nga bw'olaba Samisa Kisemakula ngeri gyayimbamu waliwo Walukaga Vincent Segawa Kabukibe Kapenge gye bayimbamu kiki ekyo ekyawula General eno ku ndala kyekyawula kadongo kamu n'ogamba kati ono kadongo kamu ku mulala omuntu lemani wesobola kitesobola tegererako kati wasobola okutegerera ensonga eyo ekibuuzo ekyo kyombuuza kirungi nnyo kadongo kamu edda tegwali mulimu okuyimba tegwali mulimu kati okuyimba gufuuka omulimu nga Bamuzee Ssebatta bamaze kujja mu bidongo ne bagamba ekisa tusobola okuteekateeka sho ne tulanga ne balanga posta bagikuba ku bito bya exercise book ku mpapula za exercise book bakuba posta ne badizayiningako n'ekipeeni ne balanga omulimu ogwo kaakati ekyawula bali ku bano bano babanga nga Kafeero yagamba ne tufuuyira ng'obuuma buyimbe tulondereyo nno kimpatiira kati ateekateeka bali bw'amala okumanya nti okuyimba mulimu yalaba obunafu bw'abana ekiganda bano okufuna ssente ezibamala ng'alina kuleeta byuma ate jjukira bali bayimbiranga abantu bakulu kati ng'ate bano bavubuka balina okunoonya abavubuka bannaabwe nga balina kubakubira kibandibandi omudigido ogwo kati baalaba nti tulina okuba n'emmotoka tutambuza tetutambuliramu emu tetutambula na mifaliso tetwefumbira mmere ku kyalo naye nga ffeno kwe tutava ku ebyo tulina okuba nga endongozi tuzigattamu bugassi katono naye tulina okukola kye bayita bandi music okudigida egamba omuntu bo banoonya music asitula omuntu mu ntebe banoonya music ajja omuntu mu ntebe
So kati wano wenjagalira ne mani asobole okwawula singa oluyimba lwa Abdulmasi luyimba oba oluyimba lwa Kazibe Kapo luyimba ne Samisa Kisimakula nayimba njawula ntya ntegeera ntya nti kati this is Kadonkamu kind of music ono bandi enjawulo eri luddawa technically kati enjawulo weeri yali badde mu ndongo naye omulembe guno bakendezezaamu nnyo okulya rhythm yaffe eno ng'eyita mu luyimba naife mu Kadonkamu tweyanjula tetuwaana nnyo bantu naye ate tuyimba nnyo laavu mu kusomesa kalosa okusinga n'oluyimba embaga ya Kiweewa lusomesa lwavu n'osiŋŋaana okuwasa okumpi lusomesa laavu naye mu ngeri ya kusomesa so si kuwaana kati ffe n'ebbiti zaffe mu Kadonkamu lyrics zaffe za kusontera bigambo era tugamba abananga oli miisi mutufu oli miisi wange olagamba naye ng'ate ebbandi ogwe bayimba mu Kadonkamu gye yatandikira oluyimba bandikuddireyo ye nange njagala nnyo okufuna ku maka naye nnyaba ebizibu bye bingi okale bwekakoola byako ne kawanvu ye style gye bayimba naye bo bagimodanayizinga nnyo n'olwokuba nti ffe tulinamu lyrics zino kitegeeza bandi ono aviira ddala butereevu mu Kadongokamu mwava ne bamuteekamu omudigido ekidandalidandali kino omuntu okubeera ng'asobola okunyumirwa ennyo ate Kadongokamu ava mu ngoma ŋŋanda kyova nti bonna abayimba bandi style era okusinga nabanga bange njagala nnyimbe omwana terabira gye yava era ogenda okulaba mukyala Irina Matovu yayimba ebbanga lyonna n'aba mulungi nnyo mu bayimbi naye ng'abantu tebannaba kumukkiriza paka lwe yayimba oluyimba lw'engoma eŋŋanda n'atandika okunona awaadi mu mawanga g'ebule kuba ekyo kitone yakirina era yajja dansa naye yali alina kuyimba culture music obuwanguzi mwe bwali olwokuba yatuukira mu babbandi kyava ayimba bbandi ne zigaana naye bwe yayimba olw'engoma vaayo zine abantu nemwaniriza ne bamukkiriza emikisa giri mu Kadongokamu so nga producer manyi onoonyereza ani jjajja wa Kadongokamu Christopher Sebadduka omugenzi ayebase wali ebutenga bwe nakomye omusajja w'eggaali gwe najja ngoberera mayiro omwenda okuba empawa kuli wano Christopher Sebadduka ateekebwako ekyajjajja wa Kadongokamu ate waliwo eri Wamala nga eyasooka okulikolinga bano baawukanira waawe era oyinza bagerageranyiza oba oyinza kumpa kifaananyi ki tutumewo jjajja ne taata n'omwana ani omutuufu yatandika gundi kaakati ngenda kukubulira ensonga zino zombuuzizza mu butuufu bwazo wadde abo tebasobola bikugamba naye nze kambikubuulire eri Wamala yasoma music eri Wamala bw'asoma music kati bw'asoma music ajja akuba Kadongokamu ayimbayo oluyimba lwa Nnabutono in fact erabika lubba mu nnamba kati bw'asoma music akuba Muzeeyi Christopher Sebadduka yali abeera Mmengo awo ng'akola mu Bank of Uganda kati bw'awulira gite eno engeri gy'agikubyemu ono naye atandika okukuba gite atasomye music atandika okukuba gite eno ayiye ennyimba ze kati Muzeeyi eri Wamala agambe ono atasomye music n'akuba gita nga bwenjikuba nze asomye music n'abimulekera n'abivaamu naddayo n'asoma music yava jjana music olwo stage beta bossa nova ey'okuyimba mayina ezitaggwayo mayina tiziwunzika teziggwayo kati ayawukane ku ono kino yakimulekedde kati ono yavumbula oyinza kimpaamu wano enjawulo oyinza gimpaamu ku eno gundi emu eyamugeze eri Wamala eya Sebadduka n'eri Wamala oyinza gimpaamu ku eyo oyo Sebadduka kati oli ajja n'oluyimba ibaluka batya oli amayina bagiyita re tonnaba kuwunzika ate oddayo gy'otandikidde okomewo ate okomewe naate owunzike kati yanoonya music amuzunguwaze nnyo yayawula nnyo music we ku wa Kadongokamu Sebadduka bw'amala okukikoppa oli addayo manyi music taggwayo kati addayo anoonya solofers anoonya the uniqueness ekintu ekyenjawulo ekigenda omwawula kigenda omwawula kwona basigaye nga tebafaanagana naye kati ono gwe yakirekera ate yali nannyini kyo kubanga ono gwe yakirekera yakitunda
n'akyagazisa abalala. Okay. Oli yakubanga bintu bye nakubira bamwetolodde awo. Naye ono yakirandiza n'akyagazisa abalala. Sebadduka. Kwegamba ku ttaka abeera ekyapa kisobola okuba nga ky'oli nze eri Wamala. Kwegamba yavumbula ettaka eryo mayumba 10. Yes. Naye ate ekyapa mutabani we yalina ekyapa Christopher Sebadduka. Kyova nti muzeeyi Sebadduka yakozesa criterias nyingi nnyo mu kadongo kamu ono. Ng'era akijja ku muzeeyi eri Wamala nti bw'oleeta oluyimba lwo balina okumakinga sure nga tune yo gy'oyimba tefaanaganamu ya munno nga ne rhythm otambulira terina gyefaanana ndala yonna. Naawe n'obeera ne layini mwotambulira nga yo. Ng'olina kuvumbula. N'abayimbi yabawanga obudde bamuzeeyi Daani Mugula ne banne bamuzeeyi Segamwenge bamuzeeyi Sebatta bonna. Yabawanga obudde okwetegereza oluyimba lwe nga teyeeganya ate togenda kumusasula wadde 10. Naye nga naawe osigala ofumiitiza omusajja ono kyaŋŋambye mbadde sikiinaako idea naye kubanga oli gwe weegomba yakwagazisizza ekintu mentawo oba olina okumuwuliriza paka lwoteza nagamba kati awo kiteredde kituse wenkyagala. Naffe we tubasiŋŋaanidde. So erinnya jjajja tulilekera Sebadduka ye jjajja w'abayimbi. Lwaki tulimulekera ng'oli ye yamulaga? Oli yavumbula naye teyasobola kubirigisitalinga. Kati ono yakitunda yakirigisitalinga. Ekimufuula jjajja nti ye yakiteekamu obudde bungi. Yakiwa obudde. N'alyongera okyagazisa abalala n'okibawa buli kimu. Nali manyi jjajja ekimuwesa nti yakisooka okigira. Oli yakivumbulanga ye kuba yali akisomye. Okay. Kati twawule ebintu bibiri. Twawule waliwo kye tuyita amagezi amazaalo bagenda mu luzungu. Common sense. Common sense ne knowledge. Yes. Kati yalina music omusome ono nga yalina music omuyite. Kana music omuyite ono taggwayo buli kadde abeera abawanjawulo. Aba n'omusingi ogugwo oguli inborn omuzaale. Ffenna tuli bayite olaba nze kati essaawa eno omuyimbi wannajja ne mukolera oluyimba n'enduumuwa ne luggwa. Nsobola okulukolamu styles 3 naye nga amaloboozi ge gamu nsobodde okuba endongo ezitafaanagana nga ziri 3 era mu styles 3 kubanga nze obwongo bwange bukyanoonya ekiddako. Very true. Bunoonya ekiddako. Music waffe ono muzibu. So first recording, professional recording etandika ddi yakadonkamu? Etandika ddi yakadonkamu kati waliwo omwami gwe bayita Paulo Ddamulira eyasooka okukola ekibiina ky'akadongokamu mu 1970. Ekibiina ky'abayimbi nga bakiyita PGCC sembe kiggwayo. Kati abo barekodinga music waabwe oluvannyuma lwa muzeeyi Sebadduka okujja. N'ate barekodingiranga Kenya mu studio bagitanga Kericho Kenya nga gye barekodinga muje ensanvu egyo batandika okurekodinga. Kati ogwo mwaka yinza okuba nga sigumanyi era simanyi ku muzeeyi eri Wamala ne muzeeyi Sebadduka ani yasooka okuyingira studio. Okay. Naye nga bonna bali abwe batyo. So basically kadongo kamu atandika bwatyo. Manya kigonza okumenyerayo agasooka okuteeka omulimu guno okubeera professional okusuka ku bali ababiri Sebadduka ne eri Wamala. Bani abaddako awo olugendo lwabwe ngeri lutambulamu? Omulangira Minsera Segamwenge generation eyaddako yiye Salongo Daani Mugula muzeeyi Matiya Kakumirizi Sulaiman Mayanja omugenzi n'abalala bali awo abaafa. Yes. Kati waliwo ne muzeeyi Matiya Luyima ne yajja n'abeegattako mu maaso ko katono. Kati awe baava awo nkuddira okubali abakadongokamu abaava wali. Yes. Abatongo. I understand. Bannange mutuleze nnyo bannayuganda mwebale temutuvangamu. Naffe mwaka gujja tulinayo Smart Studios emyaka 2 mu existence. Okay. Tumutubeereddewo naffe tujja kubayo tubaagala nnyo mbasuubiza Smart Studios tugenda kutandika okuleeta abayimbi abapya kukiddamu buto. Twetunnyemu ku break ne kati tugenda kusumula abayimbi apya mu kadongokamu. Okay. Abakadde bano bakkiriza okutuyambako tubatuukedde ntolimba no muntu wabulemu nga batuwabula babaterezaamu nti awo tukole bwe tuti mujje ku Sheraton mulabe abayimbi bammwe abasomesa b'eggwanga abababeereddewo bakwano bammwe be mukuze nabo abakadde tubalinze abaana mulete bakadde baffe mu bugaali bajjajja balaba abayimbi baabwe babayimbira ennyimba nze bankubira nnyo amasimu badde muzeeyi Segamwenge anaabayo konze tobuuza keera bukeezi buli muyimbi yenna gw'omanyi owakadonkamu kali walime yakunyumiranga yenna agenda kubaawo n'ennyimba za muzeeyi Sebadduka zigenda kuyimbibwa mutabani we wali Fred Seremba. Kale
tetuza kuba tusuka wano wadde mulayi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano series zaffe zino zigenda tambulanga butuntundu tujja butematema mu kwongera okwanguyiza obitegeera ate era mu Smart nga tumulina nja kumusaba tutegekereyo engeri Kadogo Kamuja za recordingibwa mu myaka egiye twetagisa kutambula kunoonya bintu ebyo tujja binoonya okulaba nga naawe obimanya engeri Kadogo Kamuja ze akulamu okutuuka leero otherwise nze ade Wilberforce kumuyanja Focus 256 kubadde mbadde ne producer mu Smart tusikane video ezijja maaso bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi